Pastor Bugingo yatufeze Pentagon teriyo bannange yo muntu akola atya. Pastor Bugingo mufere njagala owulirize information eno wonna wooli. Nzagamba bino ndi musajja mulokole nakkiriza Kristo nwana n'obulokozi nwana n'abafu nwana n'obwenzi n'obugwagwa n'obusiru n'emitawana gy'enseero sobola okuweebwa engule ey'obuki ey'obutuukirivu tugifuna nga tukkiriza Kristo omwana wa Katonda obulamu era nsabira amusumba Saala Mikisa ewa ku Voso Giruga kikulu nnyo omuntu okuba n'ekkanisa mwakola ki mwasabira. Katuza ku kigambo Pentagon era obuvunaanyizibwa bwange ng'omulokole sisanyuka nga waliwo ekibi ku musumba oba nga waliwo ekibi ku kkanisa. Nvunaanyizibwa okusabira ekkanisa n'eggwanga ensi ebeeremu emirembe n'abantu bonna nga Pawulo bw'atugamba wali mu Timoteewo. Kakati tudda ku kigambo Pentagon. Nakolako video n'emabega nemba nnyonnyola nembaga abanna nze okuwabula kwange okw'obwetoowaze kugamba bwe kuti Pentagon tugireke. Pentagon yegaanye. Waliwo abansiima waliwo abanvuma. Muchoze nasooka nendaba nga I know Pastor Bugingo alina obuzito bw'ebyensimbi bwe yeetisse. Kyokka ate alina abalabe be yeekulyetingira n'abalaba abali nakyo. Mulimu abalaba abali nakyo. Mu nsi tewali atalina balabe. Mu nsi tewali atalina balabe. Kyokka abalaba abo si balungi gattako balabe be weekulyetingidde ab'enjawulo ab'omugaso n'abatali ba mugaso. Mulimu abalabe be tulina okukulyetinga oba twagala oba twagala. Kyokka ate mulimu abalabe be tulina okwewala. Ekyo nakyo kikulu mu bulamu. Kakati nze sina buyinza budiscussing Pastor Bugingo oba mukyamu oba mutuufu oba mufere. Wabula tusobola okukozesa ensonga za Pentagon ezabaddewo ne tubuulirira omulembe omulala ogujjawo ng'obuvunaanyizibwa bwange bwe buli mu media wano. Nti ekyo ekya Pentagon okuba nti erabika ng'egaanye tukiyigamu ki? Ekisooka musumba wange musumba Saala yaŋŋamba Tobbi tolwananga ntalo bbiri mulundi gumu kubanga sigenda kukulemerera abantu bakusekerere. Bw'olwana olutalo lumu olumale. Isirayiri mbyafaayo yensi eyakalwana fulonti ezisukka mu emu n'eziwangula. Eyagezaako kisobola yaliyitira n'akwata amagye gaawo n'alumba abantu ne gamulemerera ne yeesula mu asidi. Ne Mussolini owaayitale ne bagenda bamukwata ne mukazi we mu kibuga Miraani ne babatta ne babakulula emirambo gyabwe ne gikunjubuka ne giggwawo ne balemerwa. Kitegeeza mu byafaayo by'entalo tolwana ntalo bbiri mulundi gumu. Pastor Bugingo alina entalo ze tuzimanyi ne Bukedde n'abannoopo n'abasumba n'abalala. Obwo bulamu bwe ng'omusumba. Ekyo gwe ng'omuvubuka oba gwe omuntu andaba tolwananga ntalo bbiri mulundi gumu. Tusobola okwekoppa kundi kyeyagamba Trump. Trump yagamba nti America egenda kubeera great again one ng'ewangula entalo zeyina okuwangula. Kitegeeza nti mulamu lina entalo zeyina okulwana ate ozigguse. Ekyokubiri n'agamba ng'eva mu ntalo zeetalina kwetabamu oba ze yeetabamu mbukyamu. Kyova olaba Trump tawagira kusindika amagye ga America gye gatalina kugenda olw'okuba nti America eyagala okubeeraga eryanyi. Naye ebeera tekiniiki ey'okwewala entalo. Va mu lutalo otalina kubeeramu. Mu bulamu bwo biki by'olwana nabyo botalina kulwana biveemu. Trump n'agamba omulundi ogwokusatu America egenda kwewala entalo zeetalina kuyingiramu ezitunulire butunuulizi. Ekyo kigenda kufuula America great again. Egenda kwetangira abalaba abangi. Egenda na kufissa ssente. Nga Trump agamba nti ssente ezandibadde zigenda mu Iraq zisobola okuzimba amalwaliro mu America ne babeera bulungi. Okusinga okuleka America nga babonaabona ne tugenda tulumba America ne tulumba Sudan ne tulumba Iraq ne tulumba Iran n'abalala. Ekyo kikwatagana mu situation eriwo. Kati nja kuwa n'obuwombeefu obw'ekitalo nja kuwa advice yange ey'okubiri ku nsonga ya eriwe ya Pentagon. Ne Soloti Media ngaffe omubiri gwa Kristo bwe twagala kusekererwa na kujeregebwa nti abalokole baffere. Kuba leero abantu bagamba tuli baffere tuli bayaaye tukyusa ebigambo byaffe n'ebirala ate nga basobola okubeera abatuufu. Kati kye tulina okukola mbadde nsaba Pastor Bugingo tuddemu era tukwate ekyambe. Soloti Media tutuule
tulina Soroti radio mmeka bwe ziba 7 wasigalewo emu, tulina TV mmeka nti emu wasigalewo emu. Kati tubale nti wasigaddewo Soroti TV ne Soroti radio. Ku Soroti radio ne Soroti TV walire ekiina okuvaako okusala ku expense. Doni Wanyama wajja kubukedde yasangawo Abani n'ebirala bingi amazima gali bwegati ebisinga babyejjawo n'abakozi ba Vision Group ne basalibwako. Lwaki? Okukendeeza ku cost company zetwala n'okukendeeza ku losses. Olwaleero Pastor Bugingo ali mu kaseera kazibu nti alina abalabe bangi abali nakyo ne beyeekuliyetingira nga batunuulira obulamu bwe buli kaseera naddala ebansobi y'amaanyi okulwana n'olupapula lw'amawulire nga bukedde kubanga lusobola okukuteekako lipoota n'akutambulirako emyaka 7 n'agenda kukuba ekigo mu kaseera w'obeerera omunafu kuba mulimu ebiseera tutambula nga nsozi ebirala nga biserengeto ebirala nga tuli balwadde ebimu nga tuli bwereere. Kati olupapula lw'amawulire lujja ne lukuba mu kaseera ng'oli bwereere n'oswala. Soroti media erina okusalibwako. Why? Social media ya amaanyi nnyo okusinga Soroti olwaleero. Ndi Pastor Bugingo bw'ayogera ekigambo kitambulira nnyo ku social media ku bwereere okusinga bwe kiyinza okutambulira ku TV oba ku radio ate gye tusasulira ssente. Kitegeeza Pastor Bugingo yeetaaga milioni 5 okuyimirizaawo ekkanisa okusasula abakozi emisolo n'ebirala. Milioni 5 ezo zigenda vaawa buli mwezi. Mu myaka 5 bwe tutambula kigenda tuleetera ebizibu. Ekisooka kye njagala obbayigiriza mu kanisa yange banjigiriza ekigambo kye bayita with time. Buli kimu kyonna ky'okola oyinza okuba ogenda kuwasa omukazi ng'omukazi oyo alina abaana 2, abaana tomanyi kitaabwe bulungi n'obala nti abaana bano singa banaakulira ewange mu myaka 10 ndibasobola, omukazi oyo n'omuleka ng'otunudde mu maaso. Kati bwe tutunuulira expense ya Soroti media ate nga social media kati olwaleero gisinga amaanyi, kati okwewala ebizibu ebiyinza okudda mu maaso n'okutambula nga tukootakoota ng'ebibegabega bijjudde amabanja n'obuvunaanyizibwa wasigalewo either TV oba radio. Social media ekole omulimu omulala kuba olwaleero Pastor Bugingo ayogera ekigambo kimu ensi yonna n'ekiwulira ku social media. Ate bw'akyogera ku radio si bonna nti bakiwulira ng'ate radio yakusasulira. Ekyo ne tukita. Ekyokubiri, abantu mu bulamu tutambula tuwambagatana n'ebintu. Amazima waliwo okuwambagatana ku Soroti awo oba house of prayer nti ekkanisa okutuuka okuzimba ekkanisa ekyaki eya biliyoni 10 ebanga ku levo y'aba Pastor Kayanja bagenda myaka 3 nga bali mu buweereza. Wabula kiyinza okubeera ensobi ennyo, nagambe sina buyinza buwabula wabula njagala tukiyigireko. Esobola okubeera ensobi ekkanisa etannaweza myaka 15 okuzimba ekkanisa eya biliyoni 10 ekitegeeza tennazimba ndiga. Pastor Kayanja, Pastor Serwadda, Pastor Kiganda bazimbye abantu ne babateeka mbitongole nti ne bwakola fundraising avaawo n'obuwumbi 10. Pastor Kayanja alina amakyaki mangi ng'akola bukolozi ne gasindika biliyoni nga 2. Era Pastor Kayanja oba ayagala kukola ekintu akwata mu kisibo kye mu baana Katonda bamuwadde ekisa baatusiza mu parliament Banyamutoolo, abali ebweru, abali mu maje, abali mu bitongole ebyenjawulo ne wabagamba nti buli omwana ete miliyoni 10. Ate kitali ku ndiga zaffe ezewa Pastor Bugingo abantu baffe ba mwana yinki. Kati ng'ogenda okola miliyoni 10 kibeera ky'amaanyi eri obulamu bwabwe era nga kibanga competition. Omanyi competition kye kimu ku kigambo ekigendera okuba ekkanisa yaffe wano. Ekkanisa yange ya Voso Giruga tekompitinga na house of prayer, tekompitinga na Pastor Kayanja wadde ya Pastor Bugembe. Buli omu atambula nga Katonda bwe yamuwa ekisa okutambuza obulamu bwe n'obulokozi bwe n'obuyite bwe. Kubanga abantu baffe abali mu HPM bantu ba wansi ababulwa n'ekyokulya abalina ebiwundu eby'okujjanjabibwa. Kati ekkanisa ya miliyoni 10 nga kirabikanga n'okwejalabya gye bali. Wabula akasente akatono akaliwo tusobola okukazimbamu essomero erya layisi ne tuzimbamu eddwaliro erya layisi eriyamba abantu baffe abasabira mu kkanisa omwo nti bannange bw'obeera mmemba wa ekkanisa yaffe osobola otwala omwana ku ssomero eyandiwadde emitwalo 7 naawe emitwalo 3.5. Era akafiseewo ne tuzimbawo ekkanisa eri mu minizi zaffe. Ekyokuyiga ekisooka
buli kintu kyonna kyokola kiteekeddwa okuba nga okisobola. Teweeteeka ku mbaga, teweeteeka ku lugendo, teweeteeka ku ssomero ly'otasobola, teweeteeka ku shopping gy'otasobola, teweeteeka ku mmotoka gy'otasobola. Tokwatagana na mabanja n'osasula ebbanja lino n'olya lino n'olya liri ng'olowooza onaabisobola. Oyinza okwewala okukola ekintu mu January ng'obulamu butambula bulungi, ne tutuuka mu Gwokuna nga tewali ssente naye ng'olina amabanja aga. Kati ekigenda mu maaso ku kituuti kyekigenda mu maaso n'embulamu bw'abantu naddala abalokole. Tusobola okukola byonna mu Kristo, naye ekigambo ekyo kirina okubeera mu balansi, nti Kristo bwe yali atambula ku nsi yakolanga biri mu mmiinizi ze. Era Yesu y'omu ku basajja abatulaga nti bw'obeera n'2,000 kozesa ezo, nti ebyennyanja biriwo 5 n'emigaati 2, ebyennyanja 2 n'emigaati 5, n'akolera okwo ekyamakero, nti ayina ekkanzu ze 3. Yesu bwe yali abuulira enjiri teyasukka nsalo za Isirayiri, ate ng'alina obusobozi ogendako e Japaani n'agendako e South Africa, kubanga Yesu n'okubula ali abula. Yandibadde abula n'agenda abuulira enjiri e Cameroon, n'abula n'abuulira enjiri mu America, n'abula n'abuulira enjiri mu Guriisi. Isirayiri y'emu ku nsi ezisinga obutono. Awo Yesu we yeekulungulira emyaka 3 gyokka, kubanga mmiinizi ze n'ebyali byamuweebwa. Era n'abatume be yali agamba yaga temusukka nsalo za Buyudaaya okutuuka ng'omwoyo akoze atya. Kati oluusi omwoyo ziba nsimbi. Omwoyo omutukuvu tekitegeeza nti maanyi agoogera ennimi n'okkankana. Omwoyo omutukuvu no ssente, kubanga ssente mwoyo. Yabagamba musooke mubuulire enjiri wano kwetoola Isirayiri paka ng'omwoyo omutukuvu abassiddwako. Omwoyo omutukuvu busobola okubeera obusobozi bw'ensimbi obuyamba Pawulo, obuyamba Peter, obuyamba Batulumaayo, obuyamba ono omusajja gwe baawonya okubuulira enjiri eyitale. Kati abalokole tulina n'abantu bena kolanga ekintu ekiri mu mmiinizi zo, kubanga abantu bajja kusekerera. Ekyokubiri kikye tuyinza okugamba mu mbeera eno nti mwe mwenna abasekera Pastor Bugingo olw'okuba taagala Nuupu muli basiru. Obulokozi busigalawo, era Kristo ly'ekkubo n'amazima naki n'obulamu. Obulamu obwo n'obulamu butaggwaawo. Bw'otakkiriza Kristo ojja kgenda mu Geyeena. Ebiriwo byonna nga bwe tubiraba, mubaamu ensobi, mubaamu oluusi ebitatambudde bulungi, tekitegeeza nti omubiri gwa Kristo teguliiwo. Era Pastor Bugingo ng'omuntu naye ali mu kutambula mu lugendo lwe olw'obulokozi. Abajerega mujerege n'abaseka museke. Wabula ffe ng'abalokole tuweereddwa obuyinza obw'okusabira ekkanisa n'obw'okusabira eggwanga, so si kusinikira mannyo ku social media ng'abannupu bwe bakola. Kati nze nsuubira kino mukiyize nti Pentagon tetugyetaaga. Tulina ebintu bingi tusobola okwetaaga. Ekkanisa n'etandika okuzimba abaana. Ekkanisa emirembe nga3 egisooka giba gy'abantu abatagasa. Naye tulabyeko mbyawandiikibwa abasajja nga Dawudi nga batambula n'abantu abatagasa, ne ba Gideon ne ba Jefisa, ne babafuula abasajja ab'amaanyi. Kati Katonda ekkanisa emyaka nga 7 egisooka akuleetera abantu abataliiko mugaso, abalina endwadde, abalina ebizibu, abakaaba, abanakuwavu. Naye nga beetaaga kuwonyezebwa amafuta agakuliko. Kati abaana baabwe b'otandika okuzimba mu myaka nga 2 ne mulowooza kuzimba ekkanisa bya biliyoni 10. Naye ndaba kiyinza okuba okubala nga bamanyi tuli bantu ffenna, tekyabalibwa bulungi era nga Pastor bwe yayogedde. Ekirala yayogedde ku nsonga ya social media nti social media yatuwubisa. Baganda bange, social media tekutwala nga speed. Kola by'oteekeddwa okukola mu capacity yo, va ku bantu ba social media, va ku pressure ya social media. Abantu bajja kuwaga ofumbirwe, abantu bajja kuwaga ne family yo, mwana wange oluddewo lwaki tofumbirwa, naawe n'ofuna akasajjasajja ne kakutwala ne kakusiga ne siriimu. Topapa nansi eno. Beera confident n'akatono Mukama kaakuwa, nga Musumba Sala bw'agamba nti waliwo ekiseera Mukama waatuuka ng'akuwa nusu 5, nga ne bw'omusaba n'osiiba ennaku 8 ajja kwongerako 2 oweze 7, nga nno 7 lwakuwadde ayagalako ekimu eky'10. Kati tobuuka waawo n'okola pulaani ya mitwalo 2, ojja kuba ogudde mu mabanja. Sigadde nze mutukuvu Dr. Tiamalo Mugogwa Musa Status Benz, ndi muzzukulu wa Benz Maybach, Benz Brabus Formatic Masiri